Bye bino lwaki nagana okudibetinga ne ba Global Authors kati wulira ono. Bano abasajja baba feedingila ddala ne wrong information ate ne bakola empaka bwe tuba tubalaga amazima. Emyezi omukaaga ekizikiza bwe kiggwaawo mu bukakafu oba mu nnomo tetumanyi obulungi tikasite ekizikiza kiggwako tutandika emyezi emirala mukaaga egy'obudde nga bwamisana kuba kati ekiro emyezi mukaaga kiba kiggwako kati emyezi mukaaga egiddako buba budde bwaki bwamisana kuba ekiro kiba kiweddeko naye ate ekyewuunyisa kye twagala okumanya ba Flat Earthers batunnyonnyole bw'etuuka mu kitundu bwekiti ng'eri wala nnyo okuva ku North Pole obudde obwo emyezi omukaaga ng'eri mu kizikiza kitegeeza eba erina kuddayo ebeere nga yeetooloolera kumpi ne North Pole. Bwedde kubanga yeetooloolera kumpi ku North Pole awo tuke tufuna obudde obw'emisana nga bwe tukimanyi bwe kize kitambula from obudde bwa kizikiza myezi mukaaga ziba kitangala. Ekitangala kiggwako myezi mukaaga za kizikiza. Kati twagala tumanye omusana gugenda va gutya wano. Gugenda kikola gutya okuba nti nno ekizikiza kuba ova wano kiba kizikiza myezi mukaaga paka wano. Ekizikiza we kiggwerako twagala tumanye ekitangala kigenda kujja kitya ng'enjuba eri wala nnyo sayidi zeeno. Egenda kubuuka ejjeeno. Buliriza bulungi kati. Omwami oyo abadde agezaako okubannyonnyola phenomenon ebeerawo mu mawanga agaliraanye North Pole. Babeerera mu seasons ng'omusana gwaka misana na kiro ate ne bamala ne babeera mu season ng'obudde buziba nga tebukya. Kati ba Globals mwenna mukitegeere nti babalimba nti emyezi gibeera mukaaga. Babagamba bwe batyo olw'ensonga nti ekyo kye kisuutinga globe theory era y'ensonga lwaki mmwe mulaba nti bye babasomesa bikola bulungi sense. Enjawulo ffe ba Flat Earthers gye tulina ffe bwe tusoma theory tetubeera na bias. Buli theory tugisoma olw'okwongera ku kumanya kwaffe ate tetukoma awo bwe tumala okusoma theory tufuba okukola follow up okukakasa nti bye tusomye bye biri mu reality. Ffe tu operatingira nnyo mu reality. Gwe wena alaba vidiyo eno ng'olina omuntu wo yenna abeera mu mawanga nga Norway, Finland, Iceland, Alaska n'amalala agafuna Midnight Suns tukusaba otutagingira omuntu oyo ajje mu comment section annyonnyole bano ba Globals kiki ekituufu ekibeerawo ye kyalaba omusana gwaka okumala bbanga ki era duration y'obudde obw'ekiro nga tebuziba yo ebeera yenkanawa. Wabula bwe muba temumufunye omuntu oyo mu comment section mwena ba Globals njagala mukitegeere nti durations ezo tezenkanankana. Obudde bwe bamala nga bali mu kitangaala butono nnyo ku budde bwe bamala nga bali mu kizikiza kiro na misana. Obuzibu obulala bwe nfunye mu ggaayo ono abuuza ebibuuzo byennyini bye nasomesaako mu full videos ze napostinga ku YouTube. Yasomeseza ng'alaga by'asomesa yabijje mu vidiyo yange naye ate ebibye tebitegeerekeka nange kennyini binnemeredde kati oba alowooza agezaako kukola kyekyo gwe ssebo. Ba Globals mwenna mukitegeere nti tewali vidiyo yange egenda kubabeerera nnyangu ya kutegeera bwe munaasigala nga muggalidde wabweru okutegeera kwammwe. Muganya okukkiriza okubitegeera ate nga mwefuula abategeera amangu concepts. Musachinge ku YouTube video nagiwa title egamba nti entambula z'omusana ku Flat Earth eziviirako seasons okukyuka. Vidiyo eyo mugirabe mwekake mugitegeere. Mbagambye mwekake. Mulabe vidiyo eyo paka we munaatuuka ku paati eno eya solstice z'enjuba. Mufube mubitegeere kubanga nze sigenda kubeera nga nkola videos zezimu olw'okubanga mmwe temwekaka kutegeera. Nkimanyi bizibu naye weekaka otegeere kubanga boddamu okumbuuza ebibuuzo bye bimu bye namaze okunnyonnyola. Nnyinza okukuyita silo laana ate nonnyiigira. Katugende mu kilipu ye ey'okubiri. Kifo kimu bwentyo bwe nali nnyonnyola naye nkugamba nti ekireetera ensonga eyo kuba nti tekiri bwe kityo nti lwa nsonga ensi bw'eba yeevulungula ne atmosphere yaayo ne gases zaayo space eyo yonna egenda nayo tegireka maki mabega. Nenkuwa example nengamba nti nga bw'onaabeera mu mmotoka ng'olina obusobozi obubuuka n'osigala ng'otengejja ebbanga emmotoka lyegenda okumala ng'etambula nga tekendeeza speed oba nga tesibye ogenda sigala mu kifo awo w'oyimiridde ng'otengejja ng'ekyemabega oba ekyemabega eky'emmotoka tekivuddeyo kukola ki kutomera. Bwentyo bwe nannyonnyola mu kuddamu waddamu ng'ogamba nti tekisoboka era n'otuwa experiment n'ogamba nti experiment gye tuba tukola tukwate drone. Kati obuzibu obulala bwe nazudde mu mwami ono buubuno. Omukulu ono ayongera supu mu physics ate ekintu ekikyamu nnyo. Omwami ono namunnyonnyola Inasha mu vidiyo eyasooka naye kineewunyisizza nnyo bwe yakoze vidiyo endala ng'akyakola assumptions zezimu enfu ze yakola luli. Gwe wenna mpuliriza njagala okitegeere nti physics ly'essomo erikyasinza okunyuma olw'ensonga nti almost buli ky'osoma osobola okukirabako. Notes zonna, laws zonna, principles zonna bye wasoma mu textbooks eza physics byonna ebisinga obungi babiwandiika nga basinziira ku procedures, measurements, analysis ne observations ze baakolanga after conducting a series of experiments.
kati waba osomesa physics kikulu nnyo examples z'ogenda okukozesa okusooka okuza experimentingamu nga tonnazigamba bantu kubanga kiriza obagaana mu bantu b'osomesa mulimu abantu abakusinga n'okukitegeera ekintu ekyo ky'osomesa nga bo tebasoose na kukirowoozaako nnyo wadde okukye-experimentinga. Kati nyimirira ntya wano ne mbabuusa nti nno taata w'abaana ono gwenda basomesa abantu astrophysics ng'abulako katono okulippira ne quantum physics ka Newton's first law of motion akamulemya okutegeera bakasomesa na mu senior 1 oba senior 2. Ensobi gye yeesibyeko nze nkakasa bukakasa nti kallo kamulemya okutegeera. Ate ekyewuunyisa omwami ono namugeneratingla experiment esobola okumuyamba okutegeera nti nno assumption gy'akola nfu naye mu vidiyo gy'asembyeyo okukola yanjooza nnyo bwe yaŋŋambye mbunze experiment njeekolere mbumbalage results ze njagala balabe. Kati ggwe ssebo oyagala nkuwa embuzi nkuwe n'omuguwa. Nakozesezza omutwe gwange ne nkunnyonnyola experiment esobola okuyamba okutegeera ggwe ky'olemye okutegeera. Ate kati oyagala era nze nteekemu resources zange mbu nkukolera olabe bulabi. Okukola experiment eyo kiyamba mwe ba globals. Ffe be mwelijjako tutegeera bulungi bye twogera ne bye tusomesa abantu. Tetulinga mmwe. Mwenna abali confused ku law eyo mukitegeere nti inertia akola objects zonna ziri mu constant motion. Kati bw'okola assumption n'ogamba nti singa twali tulina obusobozi obutengejja mu bbanga kiba kitegeeza nti body eyo ebeera etengejja eba tekyali mu constant motion, implying that yo bus bwesigala nga etambula nga this body is only floating. Force ya inertia eba tekya actinga ku body eno floatinze mu space kubanga body eyo ebeera defines constant speed kwebadde in the very first place. So kitegeeza ka inertia kagenda jja applyingako nga yakasituka bweti mu bbanga naye bweneetuuka mu bbanga netandika bya floating nga tekya movinga. Awo inertia etuuka ekiseera nga tekya actingako eyo body neba ng'ekola kiri kye nabannyonnyola mu experiment eba egenda ttomera endabirwamu ey'emabega ey'emmotoka oba mukitegeera. Ku speed bus eyo kwejjukira ensero eyo yandibadde tesobola kubeera ng'ezungirawo wooli bulungi mu position yawo weeri eba ejja kwekanga nga teteredde ekyemabega kigisanga kigitomera kale nga eri awo etagala butagazi naye ekikulaga nti nno ebintu ebibeera mu bus weeba egenda bigenda nayo nti lwansonga enswera oba ekintu kyonna ekibuuka oba kiwojjolo kibeera muli munda nga kimuvinga freely nga kyeyagala freely bwe kyagala ogendako wali ku ntebe maaso nga kigenda bwe kyagala okujja emabega nga kijja so singa si bwe kyali basi yandibadde ekitomera ekyemabega yandibadde omu ng'etagala butagazi. Kati omukulu ono akozesa ne example y'ensowera naye kyabuusa amaaso kye kino. Houseflies don't fly due to inertia. Ensowera zirina wings zaazo ate era zitegeera ziraba gye ziraga ziwunyiriza zewa directions mwe zibuuka zigenda independently. Ate n'ekirala ensowera zibuukira ku speed nnene kati ndowooza ekyo nakyo kimu creatingira illusions nalowooza nti nno ziba controlled by inertia. Zibuuka bwe zilandinga ku mita egiri mu mmotoka nga bw'oyinza okukasukira omuntu omupiira mu bus ne guva eno emmaaso ne gugenda eri emabega naye n'agukasuka ne gukomawo eno gy'oli naawe n'ogubaka oba mukitegeera. Oba si ekyo oyinza otunuulira example nga bw'obeera mu nnyonyi n'otambula comfortably from one corner to another. Nazo wezityo bwe zibeera si nti oba zibeera zimuvingira ku inertia zo nga zo zirina energy waazo gwe zikozesa okubuuka kubanga enswera zino ffenna tukimanyi nti zirina obulamu zeewa direction zibuuka zibannamu si nti oba kintu kiri awo kiri random kipaala bupaazi olw'okubanga inertia oba mukitegeera. N'olwekyo bw'okozesa example ya houseflies ezibuuka independently okunnyonnyola inertia awo oba otututte mu firimu so si physics oba onfuna ssebo. In conclusion, nkyabagamba nti singa ensi ebadde etambula helikopita zaali badde zisituka busitusi mu bbanga ensi n'etambula n'esanga helikopita awo weeyimiridde awo helikopita n'elandinga mu location empya. Kino kyandibadde kikola mu mbeera yonna oba earth etambula ne gases zaayo ne atmosphere nga ba globals bwe bagamba oba nedda olw'ensonga nti okuyimirira kwa helikopita mu bbanga kudifyinga Newton's first law of motion eyo eya inertia mwe gye mukozesa mu arguments zammwe. Nabagamba buno obusajja theory yammwe bwagizimbira ku pseudoscience naye bukozesa experiments za normal science okuba manipulating. Kati olw'okuba n'abantu nabo baagala nnyo okuthinkingira mu comfort zones ne babeerawo nga tebakiraba nti nno kye babagamba tekikwatagana ne kye bamanyi. Kati kikwetagisa okubeera omuzuukufu oba omugeze nnyo okusobola okubukwata obujega naye mwe abasinga obungi temukisobola kubanga mutunula naye mukyebase. Don't forget to like, share and comment. YouTube channel yitibwa Wake Up Zukuka. Subscribe today. Abali ku TikTok you can follow.